Amawulire gannaku kibi nnyo era kitalo nnyo nyini ddala. Mujjukira omwana eyalabikirako ow'obulenzi mu katambi ka akamu mu mwaka oguwedde 2024 ng'ava mu helicopter oba ng'ava mu kika ky'ennyonyi gye tuyita namunkanga. Helicopter eyo oba chopper mujijjukira omwana omulenzi n'omwana omuwala era ng'eyo yali promo party ya ssomero lya Elite High School ku Entebbe Road. Essomero lyakola nnyo headlines mu mawulire ag'enjawulo n'okusingira ddala abaana bano okwali ono omulenzi n'omuwala abafubutukira mu chopper oba abafubutukira mu helicopter then ne balyoka bayingira emmotoka ey'ebbeeyi V8. Abantu mujjukira bulungi omwana oyo kigambibwa nti afudde era avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero. Buzibu ki obuyinza okubeera nga buvudde mu kufa kwe? Okusinziira ku sources tuyina information ya mirundi ebiri ku kufa kuno. Tuyina side emu eya story, tuyina ne side endala eya story. But as Vic Exclusive Media tukugamba nti amawulire tugakuwa nga gaakagwawo agakakasiddwa n'agatannakakasibwa. Bwe gaba tegannakakasibwa tuddayo ne tukola research, ne tuddayo ne tufefetta information era ne tukomawo ne tukola the same story ng'epackagingiddwa bulungi. As it is nti amawulire gaakagwawo buli muntu atutegeeza akakasa nti omwana afudde ye Trevor abasinga gwe badde beeyita Trevor Mango. Ono nga yalabikira mu katambi akalimu ennyonyi nga bagenda mu promo party eya Elite High School yali esiibula ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo mu mwaka ogwo. Nkwanirizaako buterevu ku mukutu Vic Exclusive yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba okosako okuba ng'otuwuliriza mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo ku mirimu egy'enjawulo gye musinzidde okubeera nga mutukakkalabiza ffe muleka ewaka ne be munoonyeza ebiseera eby'omu maaso. Mukama bateremu obwangu mu ebyo bye mukola abataakiriza endwadde embi era abawonya amagombe ge muteetegekedde mu kaseera ke kamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empekeza ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa ekyo bwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yarzuquna salatu wassalamu oba maze otuuka ku buwanguzi. Amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Enamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kibinyo kyannaku era mawulire si malungi. Omwana Trevor Mango abasinga nga bwe badde bamuyita newankubadde ku ssomero nga abadde yali ayitibwa Trevor lyerimu ku mannya g'abiri amazaaliranwa. Kigambibwa nti omwana ono afudde olwaleero era ng'obuzibu bwe buvudde bwe bw'okuba nti afudde bulwadde bwa mutima kulemererwa kye tuyita heart failure mu lulimi olunyanyimbe oba mu lulimi Olungereza. Omwana ono yalabikako mu katambi mu mwaka gwa 2024 mu nnaku z'omwezi nga 4 lwali lunaku lwa 6 omwezi gwali gwa March 2024 sigwe gw'ogwokuna. Leero tuli mu mwezi ki tetuli mu March tuli mu mwezi gwa no March twamuyisemu tuli mu April guli gwali gwa kusatu yes then guno gwa kuna leero ziri ennaku z'omwezi 7 then kati kitegeeza omwaka gumu oguyiseewo n'ennaku nga ziizo kale n'omwezi ndowooza ennaku omwaka gumu n'ennaku 31 ezaakayitawo bukyanga tufuna akatambi ako oba bukyanga tulaba omwana oyo Trevor ngali ne mwana munno omuwala yategerekekako nti baali
mukweyagala nga bamanya abaana ab'essomero abakuze kye bayita date ye ku lunaku lwa promo party. Omwana oyo yajjira mu helicopter ku ssomero. Helicopter bwe yalandinga ku kisaawe then nakwata mwana munne ne batambula mpola mpola ne boolekera emmotoka ey'ebbeeyi ey'ekika kya V8 nga mwaka gwa 2022 okusinziira ku baasobola okutuwa information mu kiseera ekyo. Era kigambibwa nti emmotoka eyo yali epangisiddwa millions 3 okusobola okuvuga abaana bano okuba okubatambuza okumala essaawa 6. Era mu kaseera ke kamu kyagambibwa nti ennyonyi eyo helicopter yali epangisiddwa kubabba aviation ne sente z'Omumerika $1,200 nga bwe twazizza mu zaffe ezaawana e Uganda ze millioni 4.5 ezaali zipangisiddwa ennyonyi eyo okutambuza abaana okubajja gye yabajja okubatuusaawo ku kisaawe okumpi n'essomero ate then emmotoka eyabajja ku kisaawe n'okubatambuza okutuuka promo party ya Elite High School we yali epangisiddwa millions 3. Almost twabalanga millions 7.5 ze sente ezaayonoonebwa oba not ezaayonoonebwa ze sente ezaakozesebwa abaavu tulina ekigambo okuwonoona sente munsaasire kinsimattuse. So kigambibwa nti millions 7.5 ezaateekebwamu mu kusanyuka kw'abaana bano okubatambuza and all the expenses ez'ebyentambula. Omwana ono yakola amawulire mangi, moreover social media handles, social media platforms, moreover mainstream media houses, twalaba websites ez'enjawulo nga ziwandiika promo party, most especially ku mwana ono Trevor ne mwana munno omuwala gwe yalina. Twalaba headlines, ono mwana yakola headlines for almost 1 week mu mpapula z'amawulire newspapers ezaawana e Uganda. Nzijukira Daily Monitor yamukolako emboozi, nzijukira Bukedde yagivuga almost week number. Mujjukira bulungi, I think ono bwino ndowooza naye yakolako ku story y'omwana oyo. I'm not sure but ndowooza nti kyalibanga kisoboka. Observer ekyaliwo kozi. Yes, Observer nayo mu gafuluma mu wiki yasobola okukola ki okuwandiika ku mwana ono Trevor. So it's so sad olwaleero bwe kituuse ku mmeeza yaffe ne tutegeezebwako nti omwana ono avudde mu bulamu bw'ensi eno. Then bwe njogeddeko kono omuntu oba bwe tufunyeeko side endala tutegeezeddwa nti story eno ya Elite High School naye omwana afudde si ye Trevor eyalabikira mu katambi ng'ava mu nnyonyi. Kati wano wetufunidde confusion era wekindeetedde okukola disclaimer nga ntandika sheno nti tukuwa amawulire nga gakola ki gakagwa ku mmeeza yaffe naye tufirutalinga ago ge tafunyeeko information emala tuddayo mu field. Kati mututumye eddimo ly'okudda mu field okukakasa which is which okusinziira ku bifaananyi byogenda omumaaso n'okulaba. Ekifaananyi ekyo abadde ayambadde kala kijol blue green. Okay, sorry, yes. Okusinziira ku bifaananyi ebyo ekifaananyi eky'omuntu ali mu green ono asembye okutuwa information atugamba omwana oyo yaliko ku ssomero lya Elite High School era naye yalabikako mu promo party emu naye si ye Trevor ew'omu 2024. Awo tufunidde confusion neŋŋamba kansoke nzije abantu bange mbawe what is on social media. Yes. Onate ye bo bano balaga babise 1 day ago. Beba the Uganda Swimming Federation. Mpako kwe posti. Bakugamba. Bamubise yesterday 1 day ago. Okay. Okusinziira ku sources ez'enjawulo omu ku babise olwaleero akakasa agamba nti omwana afudde ye Trevor. Ate omulala n'ajja n'atugamba nti Trevor mulamu si ye eyafudde yawikiddwa lunaku lwaggulo era yawandiise bw'ati
It is with great sadness that we announce the passing of swimmer Trevor Daniel Kayemba, aka Mango, who passed away on Saturday, 5th April 2025. The Ugandan's Athletics family has lost a great young man who had many dreams ahead of him. Mango was based at Kampala Athletic Club while studying at Elite High School. He represented at Fiança Games in 2022 and 2023 plus 2024. We beseech the Lord to comfort his brave family, friends, and the whole Ugandan. In short, ababiso naku olweggulo babika Trevor Daniel Kayemba, aka Mango, and omwana owa Elite bagamba ye Trevor. Ekituufu ekiriwo kirindi abaana bonna bano ba Elite. Yes. Then the problem is mu promo party ya we stand to be corrected. In a video, that's why it was also a disclaimer. Mu promo party ya 2024 ngenaku z'omwezi 2 mu March, erinnya lya Liono omwana eyava mu Chopper batuwaako limu Trevor. Yes, tebatuwaako linnya ddala. Ono yabise olunaku olw'ejjo yabise omwana omulenzi gwe bayita Trevor Daniel Kayemba. Aka Mango. Trevor ewoku Elite High School ku social media handles ze ku TikTok abadde akozesa amannya ga Trevor Mango. Then it seems that the information is correct. Kiri nnyo okukola nga nze nkola story nga neewakanya n'obuteewakanya. N'abakoze story. Abakoze story today. Let us say. Waliwo abakoze story yesterday. Yes. Swimmers. Kubanga bo ba Swimming Federation. Yes. Babika omu ku bannaabwe. Kati wali ate omulala abise omwana oyo 4 hours back. Yes. Washitege. Naye ate oyo ye mu story eta indicating nti yo yajja n'ennyonyi agamba yajja avuga Poshika. Okay. Poshika is Zarakzareka. Yes. Not what? Chopper. Not Chopper. Then, but remember, Trevor in 2024, he came in a Chopper and then used a Poshika. Yes. Ate agaja right now like 30 minutes back. Bona bagamba Trevor wechi. Owa Elite. Owa Chopper. So. Okay. So that's why Tugambie we stand to be corrected, and anytime soon we are coming with another episode about Trevor story. So waliwo site endala ina kyetugamba ziweddeyo. So mukasala kano bazadde ba Trevor, we need correct information. Baba Trevor siye mwana wammwe, then mutugambe nti siye mwana wammwe. Then bwabaye mwana wammwe era then mutugambe, because twagala kubika abantu b'abantu tumanyi kikosa kyenkana ki. Then such a handsome boy. Okay. But abasinga bonna they are saying he's the one, he's the one, he's the one. But we shall get information and we shall come back to you shortly. As of now, mukirize tusooke tubaweeka ebyo. Abaana baali babanja results ziri luddawa and on account. Okay, kyekyo cause nkeberako wano account ye ku TikTok terabika. So tusinkane mu biddako mweraba.